Manyabo director w'essomero lino. Basubire Manyabo. Ate nange kwase nabagala. Congratulations. You can take Viva, viva, Center of Excellence, where passion meets. We celebrate your growth, your discoveries, and your preparation for the next chapter. Thank you so much. Sabadikoni, Inspector of Schools, Tenjeri Tsoga, and gavumenti bwekuteekamu amaanyi n'okufosinga abantu tekijja bulungi kubanga okusoma si kwa bwereere. Okusoma okozesa sente zo naye batuka okuwa omusaala tebakuwa omusaala guli commensurate nezooteeseemu. N'omusomesa okubanga akyanoonya emirimu olaba nga nayo challenge y'amaanyi. Twamalira okusoma nga abasomesa emirimu giriko ekyoke naye kaakati ebintu bizibu nnyo. Naye nga teri atenyumiririza mu kusoma kulungi nnyo. So ezo diguli ze basaba nazo ziri nnungi okubeerawo naye nga zizaakubaze kubanga ziri cost effective naye nga tujja kubikola. Ensonga ya degree kyenjogerako nti nno tulina abasomesa aba nassale, tulina abasomesa aba primary, mbadde nga abagavumenti yantaddewo nga technical institutes, abasomesa bano bwe baali banguliddwa. Degree twandibadde tuzitunuulidde nnyo ku mulamwa oguva ku baana nga secondary schools okugenda waggulu. Tetuganye n'abasomesa abali wansi mu primary school bandibadde bahavinga degree naye twandibadde tutunuulira nnyo abaana bava ku secondary school n'okweyongerayo waggulu. Abaana baffe aba primary n'aba nassale twandibadde tuteekawo technical schools oba colleges. Abasomesa bano bandi banguliddwa kubanga bafuna practical way of studying n'engeri gye bakolamu n'abaana ne batambula nabo ne bamanya ki kye beetaaga kuba kati oluusi nsuubira n'enfuna abasomesa balina degree naye nga tebasobola kusomesa, tebasobola ku training abaana nga bwe bandibadde batraining. Ate ng'ofunye omusomesa ng'avudde mu technical school ate ng'asobola okukola okusinga oyo avudde mu degree. Nensaba gavumenti nti nno etulage biki byegenda okuteekawo abantu bano abasomesa bagenze mu degree oba bafunye degree ki kye bagenda okuba nga bongerako ku baana abali mu primary oba ku baana abali mu nursery. Kiki kye bagenda okwongerako okusinga ku abo abasomesa ababangaliddwa mu technical school. Nga era nze director Nagalama Excel wano mu Gwendidde Mukono district. Ku nsonga eya degree abasomesa bonna okubeera ne degree siganye okubeera ne degree naffe tuzeetaaga ng'abasomesa naye kati ogenda n'otunulamu private schools tulina abasomesa abamu abagezezzaako okuyiiya obulamu bayingire ku gavumenti obulamu ne bukola chance nekola ki nebula. Kati omusomesa yerwanyeko afunye akalimu mu private school ali mu kwezimba naye ate gavumenti oli mu kugamba nti agende afune degree. Kakati nze kyensaba gavumenti nga tetunaba kusaba abasomesa bano kuddayo kufuna degree, tusooke tuteekewo strategies ezisobola okusobozesa omusomesa ono okuddayo ku university afune degree. Omusomesa agenda kujja ano ng'asasulwa $3,000 naye ng'alina famire alina byonna obuvunaanyizibwa bwonna butuludde ku $3,000 ago. Osuubira omusomesa oyo okuddayo ku university afune degree? Tekisoboka. So nsaba nti nga gavumenti tenaba kugoba abasomesa bano nti bagende bongereko ebitabo bafune degree,
esooka eteekewo amagezi nti omusomesa kino kyali mu kukola ng'etaddewo ekyo ekisobozesa omusomesa okugenda ku degree. N'ekirala waliwo n'abasomesa bano abannasale gavumenti enabakuosolizinga nasale section. Oli mu kugamba omusomesa wa nasale agende ku degree asomesa eki mu gavumenti ng'ate gavumenti tenabakuosolizinga nasale section, naye ogamba omusomesa wa nasale agenda akole ki afune degree agifune ng'agenda akola wa pozi gavumenti kyeba ekola egambe nti buli musomesa wamala college oba wamala certificate ayingire ku gavumenti abeere ng'asomesa gavumenti. Ekyo kyangu kuba ajja kuba asasulwaki gavumenti. Ekyo kimubeera kyangu okubalansinga era n'addayo n'aba ng'asobola okukola ki okufuna degree. Naye nga tebataddeewo ekyo nze mpakanya ekigamba nti abasomesa bagende bafune degree si kibi, naye tewaliiwo magezi gonna gasobozesa abasomesa bano kufuna degree. Pozi nga gavumenti esooke etereezemu awo eteekewo strategy yonna abasomesa bano gye bafuna akasente then baddeyo babeere nga bafuna degree. Wagamu ku masomero etali limu ensonga eya gavumenti okuleeta endowooza nti buli musomesa yenna alina kubanga alina degree. Eyo nsonga ntuufu kuba abasomesa babadde babaye ba gavumenti omusaala nti babongeza omusaala naye nga gavumenti eraba abasomesa bano marahala ne level ya munyoto kati kwe kwagala nabo bateekeko akazito batuukirize kino basobola batuukiririza kiri kuba naawe obaako nekyosaba naye saba nga naawe weetegese kati babawadde akantu ako emyaka 10 gye babawadde gibamala okweyongerayo ne bafuna degree basobola okusaba omusaala nabafuna omusaala omusavwa babe nga tebeevuma lwaki basomesa. Era nze nkakasa ndi gavumenti terowooza kintu kirina kumalawo bantu baakyo oba kwonoona bantu baayo wabula kye kijja kuyamba ekyo kijja kutuyambira ddala. Era nze kyemmanyi kijja kuba kizibu nti abasomesa bonna bajja kuba olwo bajja kuba badda ku mulamwa ogw'okuba nti basoma bafeeyo naye ng'ate wajja kuba okuvuganya okw'amaanyi wabula amasomero gaffe aga private gajja kuba n'obuzibu obw'amaanyi kuba nze nsuubira ligayinza okuba oba oliawo ge gajja okuba nabana abasomesa abalemye okuyingirawa eri mu gavumenti nga tebalina diguri bajja kudda eno naye olutalo luli awo banabye basomesa nga tukirizibwa oba nedda. So kiba kitegeeza nti ffenna tutambule ne gavumenti abasomesa bakole kye babagambye kuba babawadde obudde luli babadde babagwako obugwi ng'omuntu talina kyalina naye kati batandike babawa obudde. Nze mmanyi nti bajja kukola ekiriyo insha Allah bwebanga gavumenti bwesazeewo ensobo ekyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo osobola okukwatagana n'embeera ate tunasirika busirisi nekikola mu masomero ga gavumenti gokka naye kitwale ne mu private schools kibeere nga kikola kijja kuba nga kituyamba okwongera ku mutindo ogw'abasomesa mu ggwanga muno. Naye gavumenti nga weezaayo abantu okusoma emyaka 10 ebeere nga balina diguri yalibadde ng'ekwata ku ssente zino ezisiba zibbibwa abantu ez'omukittavu egambe nti newadde ofa abasomesa bonna badde mu in service ebasomese ku ssente za gavumenti bafune diguri zibonna. Kijja kuba kyangu nnyo kuba tugenda kufiirwa abasomesa abalungi nga tebasobola kufuna bafuna ssente ntono tebasobola kwesomesa zi degrees okuddayo ku mirimu gyabwe tumalize nga tubafiiriddwa. Gavumenti yalibadde ng'ekikola ng'etaddewo n'embeera nti etaddewo ensako buli musomesa yenna abeere nga asasuliddwa ensimbi okugenda okusoma olwalala emyaka 10 awo ojja kuba ntuufu okuba buli musomesa atalina degree mu private oba mu government schools. Naye wenekireka bulesawo nega nti mwena muddeyo musome mubeere emyaka 10 nga mulina degree nga teyambye ku bantu ng'ate badde bagiraba nga abasomesa buli kaseera beekalakasa lwansa ku ntono era kiyinza obutatuyamba abantu bayinza okuba tebalina nsimbi zibafuna ku mirimu okubamala kubabeeza mu bulamu bwabwe n'okuddamu okusoma kubanga okusoma kuli very expensive. Kale tusaba gavumenti eteekawo subsidies eri abasomesa ebe free education basobole okuattaininga the level of education gyerooza nti erina okubeera nga yematiza eri eggwanga lya Uganda. Bonna bulungi kati ate bonna bateekako ekyokwongeramu emyaka emirala ne bagenda ne ku digiri emisaala ogenda kusobola otya okugibasasula ye ate nekyala mu kiseera ekyo ogenda kukola otya kubanga tolina abadigiri bangi nnyo. Ekyo nze ndowooza nti kino yadde gavumenti ekisabye naye kyanibaddemu
okusalamu ebitundu taba abasomesa mu pre-primary balina kuba ne level zino, abasomesa mu primary ne level zino, abasomesa senior 4 senior 6 ne level zino zetagisa. Naye sira yandibadde teeka nnyo ku practical. Era olaba nti abasomesa bangi abedda abaali bayise mu teachers training schools nga basomesa nnyo very effectively okusinga n'abo abasooka ne bagenda mu universities ne basoma obusomi degrees. N'olwekyo nze ndowooza nti kyetaaga okwekenneenyezebwa okusingawo ate ne tutunuulira buli levels ekyetaagisa era restriction tuziteeka ku different levels naye si ku bonna abasomesa.